ngaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira Kulisayo nnyo ate mukumulamu okwo nanyogera ddala okwebaza nti weebale nnyo weebale ddala ali ku Delta TV tukole tukyagendera ddala maaso program gabwe eri nti ebintu bizibu gwe yakatuuka abadde tali ku TV wakagiteekako tuli mu kumbozi omukyala bamuyita Namusisi ng'ono nno ku myaka omusanvu egy'obuto gye yalina agambye nti it was 1999 taata we ne maama stepmother bamwokya nga bamulanga kutoola ku lyenvu bo kye bayita nti omwana yabba eryenvu n'alirya ng'enjala emuluma bw'atyo stepmother oba maama we by then ne taata ne basa kimu ne basala okuba nti ate bamukubako omuliro ne bamwokya mukama yayamba oba oli awo n'atereera n'akulamu n'atuuka n'okufumbirwa n'azaala ne ku baana naye ate kabadde kaseera kawanvu nga mu kiseera kino ate agenze n'afuna obulwadde obulala bw'atyo n'afuna kansa bizibu nnyo essaawa eno tuli ne taata w'abaana oba omwami w'omukyala Namusisi yali mu kumujjanjaba yamufaako n'ebiringa ebyo kale no nga tetunaba kuba nti tuleeta maama katusooka ate omwami ono taata w'abaana oba omwami wa Namusisi abo emboozi abeeko kyatubulira nti ye ng'omwami embeera ebatwalaganyiza etya samusanyisa okulaba nange okusanganyabo erinnya amanya nze Serwambala Rashidi muno mwe tutambulira mu kibuga nga tukola nasisinkana mwana muwala Jennifer Namusisi bwe musisinkana ne mwegomba tubeera naye nanyumiza ku sitole ye kuba namusanga alina enkovu banyumiza ku sitole ye Namusisi Jeni yali yazaalayo omwana omu gwe yasooka okunkweka emabega omwana oyo oluvannyuma lw'okubeera naye nambuulira omwana oyo nga bwali newwa gye yamukola ki gye yamuteeka nemmanya nti bambi omusajja yamufunisa olubuto n'amala n'amukola ki n'amuddukako nenguma nembeera naye kati mu bbanga nga twakazaala omwana yakanzaalira omwana asooka gwe bayita Afuswa n'angamba mpulira okulumizibwa muki ku nkovu nemugamba ekyo kitono nnyo nja kukola ki nja kufuna akasente ngende bakole plastic surgery tuba tuzaala omwana owokubiri gwe bayita Kawusala munnaye n'atandika nga nti enkovu ekola ki njala eri lino njirabira ddala ensiiwa nemugamba tofaayo tugenda kulaba baddokita biseera ebyo nali ntandise okwavuwalira ddala nga sikyalina akasente nga naddayo na mu kyalo saidi ze ekangulumira tuukayo ne mutwala mu RS Center phone ne bampandikira amakerenda ne bangamba akozesa gano ne tukozesa amakerenda ag'enjawulo mpiso ne bikola ki nga wekisirika wekidda sagwamu maanyi nayongera okugenda mu maaso nga nfaayo gyali naye ne tukwataganako ne maama we neewoza naye taata we tamanyi simulabangako kiki nkoze ntya konze kansooka enkwata empola okutuusa yenaakola ki bwe naamutuukako kumba obulwadde bwa naamu bukula wadde nali nfaayo okukola ki okumujjanjaba amalwaliro ago ag'enjawulo tutuuka tumutwalako ejjinja bamukolako dokita yatusaba ssente nsonze obusente negase ne maama we tusonze obusente tumulabiridde tuwadde dokita obulwadde ne bugaana ng'enkovu yeeyongera kukola ki kulya buli tusaye nagamba maama wange ne mugamba nkubuulire mbadde nsaba Jennifer tuve ku basawo ba wano ekangulumira wadde basawo ba gavumenti tugezeeko tugende e Mulago
era omwezi gwali gwakuna oba omwaka guno nga musitula namusisi nga mukomyawe muki emulago bamukole ki bamukoleko balabe bwetuuka emulago nakaluubirizibwa nnyo omwezi ogwokuna bwe natuukayo ne baŋŋamba nti olina muzaayo wa kiruddu ne mbagamba ekiruddu sikola ki simanyiyo koba ejo emirwadde obuliro biki byonna wano mu mulago department tezikola obwongo ne buntawuka nnyo olw'ensonga omulwadde wange yali mu mbeera nga si nnungi kyenakola waaliwo awo abantu ne mbabulira ku bizibu byange ne baŋŋamba munnaye mulago bwetyo naye woba olina ku kasente waliwo eddwaliro erisobola okuyamba ku ekyo konze liri luddawa ne baŋŋamba gundi Makerere bagenda nga Makerere ne bagamba exactly enkola ki manyiwo nali mututte nawo ko kankole ki kangende era naddayo bwe ntuukawo ne ndaba ba dokita gwe nasangawo dokita esijja mwerabira linnya bamuyita dokita Shini akolera Makerere Besesida. Dokita Shini n'atunuulira Naamu yalina ekiwundu wano nga kyeyongedde okuzimba oguntu gunene. Dokita Shini watunuulira ekiwundu n'aŋŋamba gende mulago asooka kunsaba mitwalo 10. Namugamba nga sigiina n'aŋŋamba kati oba toziina gende mulago bakole sample eyanki eyakanyama bwe omala ofuna sample ogikole ki ogindeetere naddayo emulago ko nze sijja koowa kanzireyo nenzirayo emulago ne mbagamba njagala kukola ki sample namala kuba nasula mu mulago waliwo wansi we nasulanga namalamu ennaku 2 njagala kukola sample zaki za kanyama naye nga sinnaba we namanya nti alimu kansa nenfuna ku mawulire okuva eri taata ne njagala tukwatagane nze ne taata we tumujjanjabe wabula ebigambo omuzeeyi byanziramu bikabya amaziga sagala nabyogera kuki kumpe yagamba atya bitwagale yatuula anti onkase naye sina kyakola yatuula n'aŋŋamba omwana ono fine namwokya n'ekyamwokyesa bwali buki bwali bubbi bweryenvu ate saagala nnyo bintu mwana oyo kubeera nga ntwala ku poliisi ampawabira kubanga nze olwedde ndi musawo muki muganda ate nkulira kumpi kati gombolola ki damba kati bwantwala ku TV ne wembadde ndi asijja kola ki kuli awo naye nga bwozze njakola ki nja kukuyamba tukwatagane amazima gesijja kulimba tata yampayo emitwalo gyali emeka 2 nansuubiza okuddamu tukole ki tukwatagane kati mbadde musaba waba awulira baveeyo tubeeremu enkwatagana gye tukwataganamu tuyambe Jennifer kubanze sikyakola ki sikyesobola n'abalabi ba Delta TV bonna abasobola okuvaayo okukola ekisoboka kyonna banyambe kuba amazima sikyalina kyenkola ki kyenzizaako. Omulabefu omulungi tukyagendera ddala mu maaso tukulaze ku taata w'abaana banamusisi naye natubuulira mu butuufu okufuba kuba baddemu nga bagezaako okulaba nti bajjanjaba namusisi. Omwami atubulidde nga bwe yagende wa taata byonna bye yayogera nabitugamba waddanga nti mufosinze obyogera naye nga of course tubadde tutaaga okubimanya obanga naawe atulaba wandibadde wetaaga okukola ki okumanya ebintu bino eno. Ssaawa eno yennyini tuli ne maama azaala namusisi katubuuza kati naye atubulire embeera y'omwana emutwalaganyiza etya yabafeeye yawulira atya mu kaseera ako n'ebiringa ebyo. Maama nsanyusa okulaba. Kale maama nange nsanyusa okubuliza. Erinnya lyo? Amannya gange nze Nanteza Margaret. Ozaala omwana otuuka omuleka eyo maana bamwokya. Amanyi mulimu ekintu ekikolebwa oyagala okuyamba omuntu ate waliwo ekituuka waliwo ekiyinza okugira omukyala alina eddiini ate ndi mukyala ayogera amazima. Omwana oyo maama we gyali mukulu wange gwenziriraako ddala naye talina busobozi. Omwana oyo alina abaana 3 kati bw'abeera n'abaana 3 mukulu wange alina ebimusumbuwa bingi ate embeera tasobola okiwulidde kati naŋŋamba Nanteza nnyamba
nyambo nnwanirire ate noono omwana yajja omuliro ate kaakati nze mbaliko nendaba nti nwanirira omusaayi gwa mukulu wange naye nga bambi omwami oli abadde antambuza naye ng'agamba ndi maama waaki w'omwana oli kati akalango ke yasooka okwogera ne saagala muyiwayo naye kati ndi ku mpewo njagala njogera amazima mukulu wange gyali yanneesiga mu buli kimu kyonna mu buli kimu era ntambuzza omwana oyo ne mukoddomi wange adduka nadde eri tuusa bwe namugamba taata tuli mu ddwaliro buno buzibu tuli mu ddwaliro saagala onziruke obuko bunajja oluvannyuma era omwana omulenzi oyo anyambye kinene nnyo kuba ndi mulwadde wa pulesa naye anyambye kinene nnyo ku mwana oyo waliwo lwafeitinga n'owulira ng'oyagala okuluuzinga n'agamba maama kamusitule mu ddwaliro tulimu aba naye anyambye kinene naye ng'omwana oyo osanga ne mukulu wange teyali musobodde yali badde afa n'okufa kubanga buli lwagugumuka ati baaba wange ngadduka emisinde ng'akaaba ngadduka ng'agenda owulidde ogenda okujja okumulaba nga n'okukala akazi emimwa gyonna gikaze ayagala okunywa naye kati keya gyaliko y'amaanyi nnyo mutaddeko keya era baaba wange ogamba nti ne mu nsi takola ki taliimu naye nga tuwuliziganya ajja mu ddwaliro n'amulaba n'agamba wantaasa mwana wa kitange wantaasa wanzijja ku muguwa omwana oyo ka first born ke kajja omuliro era nako kajja omuliro mu kifuba era mukulu wange yakaliko kaakati ate okumuteeka ku pulesa eno ebyange nembirekawo ninzira ku mwana kizibu nno okusiŋŋaana omuntu alekawo amaka ge okuyamba omwana oyo kizibu era mu 10 osangamu omu n'ekirala nebaza omwana oyo mukoddomi wange anyambye kinene abavubuka nga bano tomubuulira mukazi oyo atunula atyo n'amubeerako n'amuwakeya naye omwana oyo omulenzi alina omutima ku mukazi we nze nkyewuunya n'okukyewuunya ogamba mwannyina kati embeera y'omwana oyo yali eryenvu ng'ava mu ddwali ku ssomero kakomyewo saawa 6 kavudde ku ssomero kakomyewo awaka abaliwo ba step maaza tebafuddeeyo bwe kalaba amenvu ku sowaani ne kagenda ne kabikkulako kajjako amenvu 2 ne kagasusa ne kagalya maama wamusangira n'amubuuza namwani akuwadde amenvu ti maama enjala ebadde ennuma nendyako amenvu 2 amukubyemu buyi n'amugamba kanninde taatawo adde omukyalo oyo teyalina nsonyi n'agenda ku kibanyi omwana gy'ataagenze n'ajjayo akakota k'eryenvu n'akawagula akakota n'akaleka wali kamaze okuwagulako amenvu era olwadda kitaawe n'amugamba namusaalidde ki amenvu naye yeetaaga kkuba kumalamu bubbi taata bwe yakuba n'amugamba ekyo tekimala omwana omubbi bamwokya kagenda kuddayo kubba nga bamukwata nga taata amutwala wali mu bitooke wali ng'asala ssanja ng'ali musonseka mu lugoye ng'akumako muliro nga badde wali n'omukyala nga bayimirira ng'omwana atuntumuka naye kyayamba neiba ate ye yava ebusukka kkubo najja n'ataasa omwana wino wannamusisi mumanyi ate nyinza okumumanya n'okusinga maama we kuba kati maama we essaawa zino tamanyi kimufaako tamanyi ne bwe yasuze omwana bamala okumwokya mwe mukulu wo ategeerera ddi era actions kize yatekinga nadduka n'agenda eri omwana bakukyalo kimu maama gye yali abeera nga siwala kiringa kale waliwo kilomita nga 7 okutuuka we basula omwami waasula kubanga bano tuli kangulumira kyalo bakiyita wabukwa gye batuzaala ate oli omwami ali nnyiize ali nnyiize
kati maama we yamanyirawo kiki kye mwakolawo mu kaseera ako mwana mu ddwaliro ekyomukisa omulungi ne poliisi yajjirawo olembe nesitula omusajja nemutwala mu kkomera naye ekyatusinga otuluma kwe kumusibayo omwezi gutya gumu ekyomukisa omulungi omwana oyo we yajjiira omuliro taata waffe yali akyaliwo taata waffe n'atuyamba kinene nnyo olaba nga omuliro gw'omwana oyo gukola ki era nga buli we batugamba wano katudduka taata waffe atuyamba kinene yatuyamba kinene nnyo ku muliro gw'omwana oyo era nga buli ddwaliro lye bagamba lino lye lisembayo eri omuliro era nga tudduka nga tumukola ki nga tumutwala naye 2017 omwana oyo omuliro gwawona bulungi nnyo n'agenda ne mu ssomero n'asoma ngera ebyokusoma bw'obimanyi ng'omuzadde talina bulungi ssente n'avaayo n'afuna omusajja n'afumbirwa n'azaala abaana be 3 era abaana be weebali naye ekyomukisa omubi nti first born we yajja omuliro kiwulidde kati 2017 najja afuna akatulututtu naye ate era obuzibu bwava ku kitaawo okumanya omusajja yalabika oba alina mutima ki oba mukama yamutonda atya oba abasawo b'ekinnansi bwe batyo bwe beeyisa simanyi kubanga njagala nnyo okubuuza maama Fiina ne maama Kulannama njagala nnyo okubabuuza oba abasawo b'ekinnansi bwe mutyo bwe mweyisa maama Kulannama nkubuuza ekibuuzo kino ne maama Fiina mwe mukulira abasawo b'ekinnansi naye simanyi oba abasawo b'ekinnansi bwe mutyo bwe mweyisa n'okwata omwana wo n'omwokya omuliro bamukujjanjabidde awonye ate n'omugamba agende ku muti afuneko eddagala ateeke ku nkovu oba yali ayagala afe omuti ogwo guli awo mu lujja gwe yateekaawo ngoba gwe gulimu ebyawongo bye simanyi omwana n'ateeka akatulututu kaali kamuluma n'akwata omuti guli taata we gwe amugamba n'aguteeka ku bbwa katulututu kali namugamba gwe omuti guwonya nnyo akatulututu kagenda kuziba bwe yateekako ebbwa lyasajjuka namugamba yongerako ogenda kuwona n'ayongera ebbwa ne lyeyuza owulidde omwana kwe kuddukayo we yali agenze wa kitaawe kwe kuddukayo 2017 najjeega kwa muzeeyi ebbwa nga ligize nnyo n'atuwa ssente mutwala mu ddwaliro najjanjabibwa ekyomukisa omubi 2018 mu Desemba taata waffe n'afa olaba nti ebbwero likoze eki yambi tetulina era nkubira gavumenti omulanga alina kyalina yenna atudduukirire eri Namusisi Nabisubi batuyambe omuzira kisa yenna oba eriyo omusawo ng'alina eddwaliro ery'amaanyi ennyo erisembayo erijjanjaba kansa n'omuliro batuyambe mutudduukirire maama Kulannama yonna gy'oli maama Fiina tusaba buyambi bwammwe nga bwe muyamba abalala ne mubajjanjaba ne mubadduukirira ne bawona nange nanteza nsaba mutudduukirire eri omwana wange Namusisi wakati maama ekyandibadde kisembayo taata ono mwe mwali mumanyiko ku stories ze because omwana engeri gyanyumyamu alaganga ebintu bya taata bitali birambulukufu bulungi taata musawo muganda omusawo yennyini ali ku nnono ezaffe tumanyi ffe tulaba basawo siyinza kugamba nti oba ali ku nnono siyinza kugamba nti oba tali ku nnono naye nga musawo muganda wa kinnansi tali mu luferefere simanyi awo abamutwala be bayinza otuwa abo abamutwala be bamanya nti ono kubanga nsiri musawo be babawa certificates bebabawa certificate bebawa olukusa okutandika okukola abasawo b'ekinnansi maama Kulannama ne maama Fiina be bakwata certificate ne bazibawa kakati nze siri musamize siyinza kugamba nti manyi omufere n'atali mufere kati bo bennyini bebajja otubuulira era omwami oli ayogera agamba teri yayinza kumusobola kumusiba
teri yayinza kumusobola kumusiba era agamba yo kumusiba ne bamutwala mu kkomera afazali namusisa afa ye issue y'omwami era nova eno n'ogamba nti ogenze kukwata mwami oli mwana wange n'ekikumalamu amaanyi tokitegeera n'obivaako era toddayo nakumulondoola saba mukama ampa amaanyi neme kubuza saba mukama ampa amaanyi neme kubuzaabuzibwa neme kugwamu maanyi era bw'ogamba nti ogenze kukwata mwami Fred Wambaala nogolikwatirawo maama wange nekyobadde ogoba kyonna n'amaanyi gonna g'ogenze nago ag'amaanyi kikuggwamu era ne biggweeraawo ne bizikira ne bivumbeera naye ndowooza nga bwe tuzze ku leediyo wano tujja kufuna obuyambi bwammwe maama nga n'abasawo b'ekinnansi maama Fiina maama Kulannama senga Kulannama yonna gy'oli mbadde nkusaba otudduukirire mutudduukirire nga bwe muyamba abalala maama Fiina ne senga Kulannama nga bwe muyamba abalala mutuyambe mutudduukirire n'abalala bonna Honorable Galabuzi President Museveni Honorable Galabuzi yabatwala eyo yatutwala asooli taate yatutwala maama Seninde yonna gy'oli twetaaga buyambi bwammwe kubanga bimuba munoonya obululu mujja mukaaba katuuse akalulu kengedde naye nina omulwadde omuyi bw'omutunulako iyani kyeyune akyaliyo tusaba buyambi bwammwe n'abalala bonna abazira kisa bonna kamukamu bwe muganda omwana ageze nayogera ku miliyoni ennya batusabye miliyoni 4 n'ekitundu okumulongoosa twamutwala mu ddwaliro ekiruddu ne bamusalako akanyama batugamba bagende balabe bagenda okumukebera nga ki nga kansa naye ne bagenda bamulongoosa ate ekiwundu nekyeyongera kukola ki kusajjuka kwe kutusindika emulago era tuli mu mulago omukadde naye ne batugamba bagenda kusooka kumujjanjaba batuwadde emyezi 6 sooke bamujjanjabe kiwundu kino kibaire nga ekiwona balyoke bamukalakate basale ennyama yekkabina balyoke bakole eki bakube wano ekiraka abemulago bebasabye ezo myezi ennya batusabye miliyoni 4 n'ekitundu ate ekitasoboka kwogereka okulaba nti mbadde nkyesigaliza tubyogera wano tukimanyi miliyoni 4 n'ekitundu era ayagala ebyobwerere mulago tebiriiyo bw'oba oyagala ekyobwerere mulago tekiriiyo n'abasawo tobalaba era tebaliiyo butereevu maama bwatyo bwatutegeezezza aseza watubulira amazima n'atugamba nti yesi yazaala omwana oyo naye ati kati yamwinako obuvunaanyizibwa azaala omwana mukulu we so bano abantu bali ba sisters oli ndowooza bagenda okulaba nga ayinza n'okufa okitegeera bamu akale agira alabirira ate abaana kubanga n'abaana waliwo abajja omuliro ate nga maama watambuza ku Namusisi bwe bityo bwe bitambudde emikono gyaffe nyogera okwowola mwenna abalabye Namusisi ntera okubagamba nti no leero lwa Namusisi enchalwani enchaluro so bwe tuvayo kuyamba abantu bano ne tukyusa obulamu bwabwe tomanya nawe encha bw'abanga sigwe owa famire yo asobola okubeera ekyo oba omukiina gwokola ki gw'omanyi oba akukwatako bwe bityo bitambudde nkowoola Abannayuganda bonna abali mikono gyange abali mu UK bambi nsaba mutuyambeko ku nanteeza abali mu US abamunyambeko abali Sweden abali Germany wherever yonna gye muli abali Canada mbagala nnyo naye nsaba tuyambeko Namusisi kusobola okulaba nti ate njukira nti maama akyalina okulabirira abaana ate bakyamwetaaga nga ggwe abaana bwe babeera nga bakwetaaga bambi naye abaana bakola ki bamwetaaga kale ngenda kumaona olunaku olwaleero tugenda kunoonyako omwami Fred omusawo soka tumufuneko ku ssimu ate era mbasuubiza nti tujja kuba tugendayo maama agambye nti akowoola abagaba certificates zineena abakulira abasawo nabo baveewo babeeko kye bakola ki kye bakola nabo tujja kubanoonyako ate tulabe sayidi yaabwe bo bakyogerako ki ye empisa gye babayigiriza oba nedda nasalilirya akoze ne Umarko Kamera tubagala nnyo Delta TV ate kumira mpera batukomire mbere obulungi mweraba
nangaba kusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole ki gaye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu ekyomusulu ekyaki ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira embeera tempisiza bulungi n'akato